Mwebale nnyo mwebayire ddala abatulindirira okufaananako lukubirwa mavyalinda akawango ak'omu lugenzi. Nebaza muganda wange Frank ku kamera ankomezaawo n'olwaleero ate twongere okuganiira n'okugana oba tukisimbe kiroke. N'olwekyo nange nesaagala kubeera ng'entawulira ey'amasimbisimbi abatudde ku bufunguse mba nina okubasalira nga taddaata tezinnaba kulaya bassewo ne bannyabo bwawuliranga entamiivu ng'omanya tikakati olutabalo lutuuse ng'obagalira empaala ensinga oba ey'ensinga ate omuwooza nvumo oyinza okuguleka munnange oba wooligwa tosobola okuggyako nga naawe oyagala kuba kaliki egyo ng'enjoba eri obugala oba olina okumanya ebyensonga. N'olwekyo kanneme okukukkuluma ng'etutuma ku mmambya ntuukire ku kinyusi oba ku nsonga kubanga analya ku kawombera nabuka naye talema kusiba museke omuseke agusibirawo mukoko bagamba nti ow'ekiro bwakuyita bw'oyitaba mukoko nti kokoola ng'olya basebo ne bannyabo omugagga mpologoma bweyoya ekibumba ekiyira mu kasonga. Nze musisi bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantegwira kyeya kimu kiwoowolo munyagwavu atalina mazzi talya Sava omwana w'abambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyi wa Lukaluwoomya okwetoloola Ssengendo na bulamu. Nange muli mutya mweyagala embeera gye muyitamu bye mulaba byendaba bye mulaba bye muwulira byempulira bye muwulira kale wembanga byempulira bye muwulira era nga ne byendaba bye mulaba tuli mu kkowe erimu era tutambula yeeyo Ssengendo na bulamu. Ate ebizibu by'ensi eno manyi nti nabyo bingi bagamba ebizibu munnyo gwa nsi bw'oba ng'olina ebizibu by'oyitamu oba ng'olina ennyanja ensiikuufu gy'oyitamu oba ng'oli mu kuwuga ku mazzi ag'ennyanja ameere amasiikuufu tukusaasidde nga munnange oyinza okuba olina engeri gye weesitayidde ku misala nnyanja egitali gimu oba okuba nga weekoonyeko ku buyubulo bw'enkuubiira oba munnange emisa gy'empiima tusaasidde ate abafunye ebirungi tuli mu kubayozayoza muyogeyoge ti mwebale kutuuka ku birungi ebyenkanidde awo. Ndina muganda wange Frank era olwaleero tubatuusaako essomo ligamba nti okwesuulirayo gwa Naggamba. Naggamba ayogerwako omumanyi Naggamba yaani? Lwaki bagamba nnyo nti gundi yeesuuliddeyo ogwa Naggamba? Naggamba oyo ayogerwako yali ani oba kivaawa? Kati olwaleero kyetubabuulira naye nga sinnaba kusumulula nnyo ntikwa ku mugomba n'okuzingulula ebyo ebizigamye oba ebyo ebyezinze okufaananako oluzingo mu tutumba. Ansooke mbategeeze oba mbazigirire ekitabo Olulasangeye. Kino kiba kya mitwalo 10. Eno ye dictionary y'olulimi Oluganda. Olulasangeye kya mitwalo 10 gyokka. Kyegulire okyetuuseeko oyiga olulimi Oluganda ate n'abaana bo obayigirize ate oyigirize n'abalala bonna. Kakati Olulasangeye olulabye waliwo kye bayita olulimi Oluganda n'ebigunjitwa ku mulembe Omutebi kya mitwalo 3. Waliwo bassekabaka b'ensi Muwawa kya mitwalo 3. Waliwo effumbekero ly'ebisoko nakyo kya mitwalo 3. Bino byonna ebitabo osobola okubyegulira nno munnange ate naawe n'obeera mugagga mu lulimi. Olulimi bwe tutaalufeeko lugenda bannange temwetulako. N'ekitabo ekirala ky'empandiika era nga nkyakiwandiika kiyitibwa Enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba. Kino nno nkowoola buli muntu andaba kati Sseruganda oba Naŋŋanda ojje osonde ensimbi ezigenda okufulumya ekitabo kino. Twetaaga obukadde 6 naye gwe kyonna ky'olina oba olina mitwalo 2-3 kudda waggulu lumirirwa olulimi lwo ojje owagire ng'osonda. Tutandise okusonda ensimbi ezo. Bw'obanga onotambula naffe ntuukirira ku WhatsApp yange eri 078599 bannaffe mu abali ebweru muli ebweru naye bannange tuve mu kulyanga Katonga ali mu kujjula. Eno gye mwaleka ffe tuli ku ground batuyita bafuutu sodia kati tulwanirira lulimi tetulija kubeera mu byabufuzi byokka naye n'olulimi tulina okululwanirira. Oli Kata oli Dubai oli Oman tuweereze ku ddiramu eyo oli mu USA otulaba tuweereze ku $. Oli mu UK olumiriro olulimi lwo tuweereze ku zi pounds Kenyan shillings tuzaagala mafalanga mujje muwagire nawe alina kwacha jangu kale ndikuze 788599 tuwagire olulimi ate tulabenga tulina kye tusobola okulukolera mwe bazukulu bannambi abanaakola ekyo nja kubawandiika mu kitabo ekyo. Ne kampuni ezinavaayo okuvujjirira enteekateeka eyo nazo zigenda kulangira tugenda kuteeka ekirango oba ebirango bya kampuni ezo mu kitabo ekyo kyendi mu kuwandiika ekiyitibwa Enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba. Kakati enjogera negamba okwesuulirayo gwa Naggamba. Naggamba yali mwami ate nno yali wamuluka. Yali mwami wamuluka mulamba. Kakati Naggamba ono
munnange nkunyumiza ki yali musajja yali wamuluka yali mukulembeze naye yaliwo mu biseera bya dda nnyo Naggamba olwatuuka ng'afuna ekirowoozo ky'okufuna kagatokosa oba kagabimbya mu nsaka omukyala agenda atokose munnange amatooke agaboobeze naye alye ku luvuutu alye ku lulata alye ku ddigobe munnange Naggamba nga bamuzigirira ekijuujulu walajjana nga bagenda ebusukka kkubo oba ebusukka mutala oba ebusukka kyalo nga bagenda balabe engeri gye bayinza okwerula obuko beefunire omwana muwala oyo bamwefunire ajye afumbire Naggamba mu maka ge yali azimbyewo agaali gabuguma munnange Naggamba ensobi gye yakola omukyala baamumuwa bintu yabitwala ne banne abamuwerekerako omukyala ne bamumuwa naye bwe baamuwa omukyala Naggamba yakola ensobi yatuuka mu kasitenseni awo oba mu masaŋŋanzira banne we baali bakuŋŋaanidde nga bali mu kukutamira ŋŋunda nga bali mu kuloowa bita banywa ku mwenge n'akyama omukyala ye yamuleka ku kkubo ng'amusibye ku kagaali amutadde ku kagaali tebereza akagaali n'okasibira awantu omukyala atudde gwe n'ogenda n'onywa omwenge kakati Naggamba banne baamugamba nga naye teweerabira omugole omulese ku kkubo tyanja kumusanga ne banywa omwenge ate nga bw'omanyira abatamiivu abanywamu ku twenge twabwe banyumyamu eno obudde we bugenda kino nakiri ono bamugamba bamujjukiza naye omugole wamulese ku kagaali wali ku kkubo Naggamba bw'ataagaana nti nja kumusanga budde ne bugenda omukyala abaali bayita ku kkubo ne bamwetwalira munnange mwavaamu omu n'amwegomba n'amutwala Naggamba yagenda okuva mu mwenge eri yasanga omukyala bamututte so banne baamulabula ne bamugamba tukugamba naye ggwe weesuuliddeyo mwoyo tofuddeeyo nolwekyo okusuulayo gwa Naggamba kitegeeza muntu kubeera awo nga tafaayo ku bintu ebimuyamba oba ebyamakulu ensonga ez'amakulu liwoozigayaalirira oba n'ogayaalira mu bintu by'otusaanidde kugayaaliramu oba kusaagiramu bagamba nti osuddeyo ogwa Naggamba era enjogera eyeggwayo nti okusuulayo ogwa Naggamba ng'eyaleka omugole ku kkubo n'agenda mu mwenge oyo ye Naggamba eyali omwami ow'omuluka eyagayaalira omugole naye yagenda okuva mu mwenge banywanyi be gye baali banywera nga omugole baamututte dda naye bannaffe bawalusimbi impact fire service mbabajjukiza basangibwa wali ku Gayaza road emabega wa Akamwensi shopping mall bazikiza omuliro bagulwanyisa bakuwa n'ebyo ebyekuusa ku kuzikiza omuliro byonna basomesa n'okusomesa engeri y'okulwanyisaamu omuliro abazadde abaana mubatwale bayige engeri y'okulwanyisaamu omuliro nga gumaze ebintu omuliro nga gusaanyizaawo ebyobugagga by'abantu amaka g'abantu obulamu bugenze lwa muliro ogwo kakati nno bawalusimbi impact fire service bali awo ku luguudo ludde Gayaza gwabeetaaga gende mabega wa Akamwensi shopping mall ne bwobuuza awo babamanyi oba yita ku 078 599 343 essimu yange nkutuuseewo bulungi nja kukutuusa sijja kwekuluntaza newankubadde okukuma ekkungu omubootongo lyakuma mu mulyango Frank Media muganda wange Frank abaawo okukola vidiyo ennungi okuzikwata mukolo kwanjula mbaga mukolo gonna oba olina ennyumba yo mpya oyagala kuyingira nnyumba baaka akatambiko okolera kuzira abantu bakola n'ebiraamu mu vidiyo kola ekiraamu ng'oli mu vidiyo ajja kujja kikwate wonna woyagala wonna kakati akuba n'ebifaananyi ebirungi ennyo bw'oba ng'olina omukolo ogw'okwanjula oba mbaga oyagala ebifaananyi byo bakubira ebifaananyi ebirungi ntuukirira 078 599 343 kanjiddemu eri 078 599 343 ngutuuseeko muganda wange Frank akukolera ebintu ebirungi mu ngeri eri nantalabika ng'ekimuli kyekira kale nno nange mu ngeri ya nantawunika ng'ekalanda ly'omuddungu mbategeeza ne bannaffe bali besaagala oyiteko bangabi beddings basangibwawo nankulabye opposite New Life Bar bano balina emifaliso balina kateni balina piro balina duve nungi balina obuuma obubeebi bana ne buvaamu juice kuuma akafumbo mukyere kyoyagala kyonna buno bureeke bwe bateekako engatto kyonna home appliances ngabi beddings batuukirire bali awo nkulagiriddewo enankulabyawo oba kale ntuukirira ku 078
599 nze nkutuuseewo ku ofiisi zaabwe weegulire ebintu ebirungi oba nkunyongera okukuwa ebisingawo ku bannaffe bangabi beddings. Muganda wange Yasini Mulindwa nkutumiddeko ku Ngabi beddings, mwebale okugoberera olulasange ate n'okuvayo ne mugamba nti mujja kubaako engeri gye muwagira olulimi mu ngeri ya butalekana nga Sonko na Kovu tujja kutambula nammwe era kubanga munnange no bagamba nti omumyuka tabula ku mwami akalulwe tekabula ku nnyama. Kakati mwabali eyo yonna yonna gye musinziira nze mbagamba nti kyaliiro kya mbere bakyagalira mu ddiiro naye mbazigiridde bagamba ow'ekiro bwakuyita bw'oyitaba mukoko nti kokola ng'olya. Kakati nno si wanka ng'alina eryazi nesse bintu kakati nno kaneme okudda mu mwepikopiko ogutwala empongo mu ddolwe. Bagamba nti bw'okuba akalaaca oyinza okuleeta ebigambo otamba amagero ng'atadde emmindi ku mumwa kyokka oba weerabidde ti awatemerwa ebbamba tewabula saasaaniro ate kamunyo ow'empaka yakubya nnyinimu enduulu so nga kamunyo ow'ensonyi yali essanja kaneme kufuuka kimwa kitoole ng'omusajja ali ebbumba nkome okuba akalaaca omwavuuka kuba ku mamba.